Abakoti maaso bagamba musumba kiganda kiki kyoyogera ekyo mune ono twayingira mu magye tuli mu magye ono gwe tukkiriza bamuyita mukama katonda ow'amagye nze nagenda okulanga nenkana bwenti nga nkiwulira tukiyimba ne mu kereziya lwakuba amakulu gaakyo nali sigategeera naye nga abantu abo mu kereziya balinayo ennyimba nga zirina amakulu mayitirivu lwakuba bambi ebisinga tebabigoberera twayimbiranga ddala mutuukirivu omukama katonda w'amagye mutuukirivu omukama katonda w'amagye mutuukirivu omukama katonda w'amagye bw'aba ye mukama katonda w'amagye kati amagye gabeera nekibayita shariya walinnya y'amagye nga totegedde edda baatugambanga nga tukyali baana bato simanyi oba bituufu nnyo nange nawulira nga biwulire nga bagamba bw'oyingira amagye olayira nti singa gw'oyita maama wo bataata wo yeegatta mu kibinja ky'abayeekera ate nga bemunoonya aba awedde okkuba essasi simanyi oba bituufu abagalimba baba nti muna ebituufu kuba essasi nga tomwebuuzizzaako naye nga ate omaze omulengera nti ani maama wo bwe mbagamba nti obulokole nago magye bwe kibanga maama oba taata agamba njeetera wano embuzi tulina emikolo gyakusamira gyakulwa mukaaga luno mwana wange ate okimanyi nkwagala nnyo naawe onjagala nnyo naye ng'ate walokoka naye ng'omuzadde agamba njagala endiga n'embuzi obireete wano byakusamira naye nga tomanyi Yesu tayagala kusamira gwe mulundi gwokka gwe bakukkiriza okujeemera mukaddewo kasitaba nga byagamba okukola bikontana ne Katonda. Jjukira nti Katonda oli gwe tukkiriza w'amagye na bano bonna bamugoberera b'amagye. Standard eziri muno z'amagye.